Poliisi Kisaasi ne RCC wa Nakawa Sheikh Kassim Kamugisha bazze okubira Kisaasi okuliraana gazi okukakkanya embeera abatuuze batabuse nga bawakanya ekya KCCA abadde bagezzaako okuzimba wakati mu luguudo mukye babadde bawakanya. Lwaki twabadde awo ne tubagamba obanga mugenda azimba kano akantu mututeereyo ffe abamu we tuyitira kino ekizimbe oluguudo olugireeyo wansi eyo kati beeri ababeeri wansi kuyingira mu luno gwabadde nti tebalina be bayingirira. Kati omuntu atukalonga alina delivery gyagala okola akyukira tewali kati waligala biba bijjadde. Abatuuze bakakkanye ku bibadde bizimbibwa mu luguudo ne babimenya nga bagamba tebadde bafunze oluguudo oludde ekyanja. Embeera entutte akaseera n'okuleeta akalipagano ak'ebidduka. Bagamba nti bo tebayinza kukkiriza kufunza luguudo luno kubanga kiba kijja kusannyalaza emirimu mu kitundu. Nesira wetusiza twera yange wano bakawa kubanga bagamba nonya gy'ogiwetera. RCC Kamugisha asabye abatuuze kubeera bakakkamu baleme okutwalira amateeka mu ngalo. Tetwagala omunnayuganda atuzibweko obulabe omuntu yenna kubanga akoze kye bataagala. N'olwekyo nsaba abantu b'Ekisaasi mubeere bakakkamu, mubeere ab'empisa, wajja kubaawo obutebenkevu mu kitundu kyammwe. Agamba ensonga zaabwe bakutuula ne bekikwatako basalewo ekisembayo. Wano era wasinzidde ne bayimiriza kampuni eya Starling ebadde ezimba oluguudo okutuusa nga bakkaanyiza. Nsaba nti okuzimba kuyimirire, then KCCA n'abatuuze ne technical wing ya Nakawa bakanye nga zisobola okuteerako access routes z'abatuuze. Oluvannyuma twogeddeko ne yinginiya wa kampuni ya Starling ebadde okola oluguudo n'atubuulira ebibaddewo. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino.